Muweereze ekitiibwa. Yes. Engalo n'akalulu biriwo. Engereza amaanyi. N'akalulu biriwo. Ensonga ziringa 3 nnyo ezatukuŋŋaanyiza w'otabadde abakulembeze abaddewo nazibagambye kasooke njogereko emu. Ensonga emu eyatukuŋŋaanyiza NRM eyogerwako nti bagirekera abakadde twakuŋŋaanya otulabeko nti abavubuka bakijaana ab'embavu era balina amaanyi tuyagala nnyo NRM. Tukyayagala nnyo NRM. Ekyokubiri, maama twakuŋŋaanye otulabeko era okakasirewo nabeeroyogera gye tuli. Ife kino ekibiina ekyakunza abalala okuŋŋaana wano tuyitibwa batonta. Yes. Abakulu, omukulu w'ekika kyaffe ajja kubaaga kubulaga ekigambo tonta naye ffenna ekyensonga munda ffe tugamba jjajja mwami ekyalireko tuta. Kituufu. Oba mwe mulina omulala gwe muteekateeka naye ffe twa jjajja mwami alireko okututa. Awalibona obugalo bw'amaanyi. Zino z'ensonga lwaki tumugamba alireko tuta. Yes. Nti naffe kati emyaka gyaffe gyogera abantu ne bawulira. Kituufu. Emyaka gyaffe gikoze ebintu bye girirabako. Kituufu. Ku mulembe guno gwe bagamba nti jjajja mwami atufuze bubi nze nazaalibwa 1986 ng'ajja mu Buyeeza. Maama ndi dayirekita w'amasomero 2. Ndi lawyer. Ndi edi teacher wa ssomero. Nti mpaka asanga bweteeka mugange. Era degree ku mutwe eya education. Yes. Omwaka guno maliriza diploma mu peace and conflict resolution. Nkola ne senteza and company advocates. Yes. Maama NRM etuyambye ne tusoma ne tubaako kye tufuuka. Yes. Ebigye tuwagaza. Tuli ba NRM. Tuli nkoko njeru. Amateeka okuteeka ettaffaali okukuuma NRM yeri mu Buyiiza. Because NRM bwe buca ku makya ng'evuddewo pasipoti zaffe ensiko batunoonya paka basaanyaweka ne famire zaffe naye ng'olaba abantu kitubakifiiringa nga baliwo ku lwakatonda na mbuto zaabwe. Abantu bamobilizinga naye kibi nnyo okumobilizinga ng'ogamba nti muzeeyi abeewo nga mu nsawo temuli yadde ak'okulya ng'entamu ewakankalu omwana bamugobye byokola biziŋŋamye ng'ate ogamba muzeeyi abeewo. This time round ffe nga pressure group eya mukulu Seribiri Frank tuvuddeyo tugamba nedda katuteeketeeke ebibiina bino nga tubigamba nti muzeeyi abeewo naye nga mu nsawo tulinamu kantu. Ebizibu eby'amaanyi n'entalo ezeerekedde eziri mu mukono eziyinza okulemesa NRM okudda ku ntiko 2026. Kyemba njagala okubengayirira abalungi abaagalwa muŋŋambye nti gwe nga Ssaabakunzi tuyamba otubuulire tukunze tutya era wano we njagala okutandikira bwe tuba twagala okukungira NRM nga tunaatandikira mu kusooka kwogera byonna ebikundu oba ebizibu ebiri mu nnyumba ne tutabyogerera mu kisenge kya nnyumba naye ne tubyogerera kubanga bano be mulaba abayimiridde mu maaso gange mbassaamu nnyo ekitiibwa ate nga mbaagala naye bo bye bananfulumya toyinza kubimanya. Ebirungi bye mwogedde byonna biyinza obutakulembezebwa ne bakulembeza ebibyo ebyogeddwa oba bakwano mundaba. Kale nno bwe tuba tunaakunga abantu 226 NRM eddemu pata obuwanguzi tusooke tujjukire ekyo nannyini kigwa yakyeweebuulira. Olw'ensoma nti tugenda kuyingiza abantu baffe mu kitabo kya NRM. Siba kiri? Ate wano waliwo abaana abagezi era nze omwana bwe yajja n'aŋŋamba nti Serifiti twagala kufuula ki naye tusobola okuteeka mu buli disitulikiti ne tuguwa kino natya. Kakati strategy nyingi kyamaanyi singa temubaddeewo n'abandiwandiisiza mu kitabo kya NRM abasinga tebandibadde ba NRM. Omulimu ogwo gwakoleddwa ebibiina byaffe bya pressure group. Tetweweebuula ekyo era mbeebaza kubanga mwakozesaaku kati muvunaanyizibwa bwaffe kusala magezi saaka ettambula etya abantu basobole okugifunamu. Ate n'ekyokubiri okubayamba okubayigiriza njagala oluddako taata nga tetunabagenda mu
n'emirimu gy'agenda okukola tana oba lyawotagirina oba omulala agirina naye nga tannamanya agitambuza atya negitambula bulungi. Kati awo we tulina okulaga President Museveni atugamba nawe tuba tukola sakozi tulina okubeera nga tulina enterprises buli omu gyokola. Entandikwa ejje eya PDM esente ez'emyoga zijje nga zirina we zikusanga abaagalwa magezi kati genjagala tuzeeko kubanga tetujja genda kukungira NRM naye ng'eka tomanyi oba abaana bananywa amata oba balinayo sukaali. Twagala ogenda okukunga naye ng'omanyi nti olina nekyoleseeyo. Naye ng'ekyo tulina kutandika okukyebaliza President Museveni yatuteerawo embeera. Ate n'atakomaawo n'ensimbi n'azituteerawo eza PDM ezaki tuyinza okuba tetunnazifuna naye abalala tujja zifuna. Temweraliikirira ebyo nabyo tujja bituukako. Ebyo naye tujja kutuukayo. Kasooke tukwate kimu ku kimu. Kaakati ekirala njagala kubeegayira bannange. President Museveni yagenda mu nsiko n'asiba ku mpaki byonna ebyali bimunyigiriza n'asiba ku mpaki. N'agenda mu nsiko n'atuleetera emirembe. Kati njagala kubasaba bannange balwanyi bannange bamobiliza bannange katugenda kusooka tusibe ku mpagi ebyo ebitunyigiriza nga bamobiliza. Bwe tunamala okubisiba ku mpagi tugenda kuganyulwa tutya. Tumekinga shuwa 2026 NRM eddamu okuwangula mu mukono wano. NRM ewangule ababaka mubafune basentebe mubafune ne Museveni akalulu akafune. Kati tulyoke tugambe nti olubimbi lwaffe tulugusizza. Kati ekiddirira ki nga tulina we twogerera naye kakati omusajja tetwamuwa kalulu ababaka bonna twabasuula. Kati naffe tulinga abali mu opposition osuubirayo kaki era njagala mumbuulire kakati tunenyaani ku disitulikiti mwateekayo opposition. Wali olabyeko omukazi mujja anaagenda ewabba atandika okumugamba nti mwani mujja wange mukyala mulungi era mwani tutwa akola bulungi nnyo munnange. Mwali mumulabyeko oyo manye kasatandika bwatyo n'omwami ayinza okutya amanyi ono bulogo. Lwaki? Kubanga bannaffe abali mu opposition bafuba okulaba nga programu za gavumenti zonna ziziŋŋama bagambe nti Museveni talina kyakoze ne gavumenti ye. Batuteekayo mwatulonda naye tetulina kyetufunyemu. Naye n'omubaka munnange bwe nali naye mu palamenti nga opposition twagendanga mu balonzi b'ewakiso ng'abagambe eyanziba ye yababba nange yeyanziba naye ng'omusaala tufuna gwe gumu mu palamenti. Kaakati eyo yembeera mwe tuyita abantu ba Buganda. Ffe nnyini twaddira obululu bwaffe ne tubumulwaniramu ne mugenda mu kamyufu weewaawo mwalimu ebirumira naye ne tutabibikkako. Kati gwe n'onyiiga nnyo kubanga ono nze gwe nabadde mpagira ate teyayiseemu. Kati katumukubire eddala akalulu tukawa owa Nuupu. Bwe mwawa aba Nuupu twafunamu ki? Kaakati muli wano ffe tukaaba tetubifuna. Sente za PDM bazitulyako. Waliwo gye nagenze ne baŋŋamba ab'opposition be bazirya bakole ki? Be bali mu gavumenti kati kubanga gavumenti eriwo sente ziweereza mu local government ate be bali mu local government be babafuga. Kati bo balema okulya nga bafunye omukisa. Kati essaawa etuuse 2026 namwe mubalageeko nti tukomawo mu gavumenti. Ako ne mutakakubira mu ngalo kubanga ku pressure groups zino zonna eziri wano tunalemerera okuwangula akalulu kano ab'emikwano. Kikafuuwe. Kaakati bannange ekirala njagala tudde ku mmeeza tutandike okwanalayizinga. Kaakati mwe pressure groups eziri wano mudde ku mmeeza mwanalayizinga kimu ku kimu. Bwe twalonda ab'opposition ne twekuba ne tulwanira mu kalulu wano Kibuula abaamukubanga baali b'NRM. Abaakuba ababaka abakyala baali b'NRM. Nze wange ewakiso abaakubanga baalinga b'NRM. Ne tuwa omwagaanya ab'opposition ne bayitawo. Kaakati at the end of the day twanalayizinge tufunyeemu ki? Ye ate bannange munzikirize kano nako nkogeze omukwano.
Museveni bwe twamumma akalulu wano bannange yalemererwa okufuuka pulezidenti wa Uganda. Si ye pulezidenti wa Uganda. Kale mukikubire mu ngalo kubanga ye pulezidenti wa Uganda. Naye njagala mbeebaza ab'e Buganda. Nakubadde waaliwo ebyakalubu ebyo. Naye akalulu akakadde kalamba kava mu Buganda. Naye watya senga ffenna tetweryamu nkwe. Omusajja ne tumuwa akalulu. Kubanga yagala Uganda era ye pulezidenti wa Uganda. Ate ky'omukisa omulungi ne 2026 era yagenda okubeera pulezidenti wa Uganda. Kaakati bwe munaddaawo ne mutandika okwesojjasojja ne musalawo mulowooze nti munaamumma akalulu afiirwa yaani maama wange yaŋŋambanga nti omuzizi asijja mutwe nga balala beebiisa. Nina mutabani wange leero saatambudde naye yaizing achievements za His Excellency the President. Era nga wano we twogerera twakoze enteekateeka nga tugamba Museveni bingi byakoze naye mu byonna byakoze tugenda kulongojjako waakiri the best 10 achievements of His Excellency the President. Era twakozeyo ebipande byaffe leeta kumwanangulabi twakoze ebipande byaffe ne tugamba ebipande bino abantu bano bagenda ne bagamba gavumenti ya Museveni talina kyekoze Museveni talina kyakoze. Kaakati na bino ffe twagala tugende nga tubiraga abantu ti Museveni alina byakoze ki? Alina byakoze. Kubanga at the end of the day ye namba waffe ye namba meka abasanga omupiira ye namba meka ye namba emu tajja kubeera mu goolo yokka naye agenda tuteebera omupiira. N'olwekyo twagala the top 10 achievements of President Yoweri Kaguta Museveni tugenda kuzitambuza Abannayuganda bajjukire bingi nnyo naye twagala basooke bategeere the top 10 achievements of President Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga tetulina bwe tulyawula ku achievements z'NRM naye nga twagala okulaba nga President waffe twongera okubimatiza abantu n'okubibajjukiza basobole okwongera okutegeera nti omusajja alina byakoze.